obusungu bayinza okuba nga tebabulina ku ggwe naye obwo obuwanguzi oba eddaala lyotuuseeko. Bano abantu tubalabye nnyo nga mwali ba mukwano, yali akubuuza wali omubuuza era mwalyoke, wabula lwakya buki lunaku natandika okuteekako ekibeera naawe ekyotamanyi. Ayinza n'okuba nga yali neighbour. Ebiseera ebisinga abantu obusungu kwe babujja, tuyina amadaala Mukama kwatutuusa. Omuntu oyo nga ye yali alowooza nti yalina okukola ki? Okutuukawo nga teyakulowoozaako nti osobola okutuukawo w'otuuse, era nga ye yeerabanga yalina okubeera, yeerabanga ekyo ky'oli yalina okukibeera, yeerabanga ekyo ky'otuuseko yalina okituukako, yeerabanga ekyo ky'ofunye ye yalina okukifuna. Tewali wasinga kujja bantu busungu ng'okuba nti omuntu eyali asinzibwa, nja kuyita kusinza, eyali asinzibwa mu famire, waliwo omulala bagiyita new guy on block, nga waliwo ayingiddewo, omuntu oli akufunako obusungu, omugjeeko shining ye, ye yali omugagga w'okukyalo, era bwe yayimiriranga mu lukiiko okwogera ng'ekyalo kyonna kisirika. Waliwo eyajja n'abaako kyafuuka, oluusi nga n'oyo sinti yava wala, wabula Mukama yamusitula n'ajja ng'alanda n'amubikka. Omuntu oyo amufunako obusungu kubanga alaba ekyo ky'oli yalina okukibeera. Tugende mu companies, tugende mu bitongole, tugende mu bibiina mwe tusomera. So abantu obusungu babufuna nnyo nga balabye omuntu afunye kye balowooza nti be balina okukifuna. Abaana b'abagagga banyiiga nnyo nga balabye omwana w'omupakasi ku kyalo atayina kyali nga Mukama amusitudde. N'abazadde baabwe babanyiigirako kubanga tebaasuubira nti mu famire y'omupakasi Kaleeba musobola okuvaamu omubaka wa palamenti. Mubakanywanyi wansi. Mubakanywanyi. Era kye bakulembeza wakati mu kunafuya ekyo Katonda kyaba akutaddeko. Era ensi gye bandigambye nti oyo omusajja gw'olaba ow'amaanyi tumumanyi ava ku kyalo kyaffe, bagamba oyo gwe mutendereze n'ate n'ayogera ki? Baali bapakasi ku kyalo. Ontegeera? Era twali bapakasi. Kubanga bo tebakusuubira kufuuka ekyo. Abayimbi ogenda kulaba omuyimbi eyakubako ku hit, buli lwalaba omulala ze n'akuba hit akukyawo. Era amaliriza agamba nti ebyo bimukola twabikola dda. Bwe busungu bwe babujja. Zentalo z'abayimbi, zentalo z'abannabyanfuna twabikola. Yes. Kubanga alaba enduulu gye baamukubira nga tebakyagimukubira, waliwo akalenzi akato ke bagikubira, alaba nga tekalina kikali, teyakasuubira. Oluusi kamusangako ne baaka stage ne kamubuuzaako n'akabadala. Kati ku lwaliro wagambye bamuyita new guy on block. Ku lwaliro yakola ki? Yaliko. Ensonyi bazifuula obusungu. Abantu batukyawa olw'ebyo Mukama byatutaddeko, olw'okuba baatulabye eggulo nga tetubirina. Bangamba mbu waliwo mu famire bwe abantu be beebuuzangako ddi olumbe lwe lunaabaawo. Kati tebakyamwebuuzaako. Tebakyamwebuuzaako. Tulwabye ddi mu Gwakusatu mu Gwamu? No, ndowooza tukole gwa mukaaga ogwo. Kati bamukubira bukubizi nti waliyo mu Gwokuna okwabya olumbe. Oba lwawedde. N'akola entonde eza buli kika naye nga lusigadde lutambula. Anti baafunayo asobola okugula ente omulala. Kaakati yali agula embuzi yali akangabiriza ku busawo bw'omuceere obubiri. Bw'alaba ng'aliwo atandise okuleeta ente. Gwayambala. Obusungu bulinnya. Kyova olaba tulina okwegendereza ennyo. Emyoyo egirwana okulaba ng'awe tutuuse tuvaawo tudde wansi mingi. Kyova olaba batuluŋŋamya, batukubiriza nti Mukama bw'akuteekako ewantu ng'alina eddala ly'akuggyeko n'akussa ku ddala, beera mwegendereza nnyo, beera reserved nnyo.
sengejja buli muntu ekintu kyagambye nga tonnaba kukitwala weebuuze lwaki akigambye, kubanga buli woosituka oba n'abalabe bangi okusinga emikwano gy'oba nakyo. Kino abantu tebakimanyi, naye tandikira mu famire n'ensi bw'etyo. Lwaki gamba okutandikira mu famire? Nti omugagga wa famire bwe baya abantu 5, ekinene ayinako emikwano egi 5. Si lwakuba nti bali ayina kye bamusaba n'akibamma, naye balaba ekyo kyali be balina okukibeera. Weewava obuzibu bwonna ku bantu bonna, ekibasumbuwa kyekyo. Ezo entalo z'olaba mu bayimbi, oyo talina kyali, oyo tamanyi kuyimba, bwe tuleeta omuyimbi oleeta oyo, bitandikira ku eki kubanga yawulira ayina eggono, yagenda n'asoma ne music, dance and drama, amanyi n'okuba gita, kati alaba ekirenze ekivaayo nga kizimbye kiguza amamotoka bimunyiiza, kubanga alowooza yeyandibadde akisinga. Naye Mukama si bw'akola ebintu bye. Y'ensonga lwaki abaana abakulembera mu bibiina si be basinga okubeera successful. Mukama ayina bwe yatulambika. Ffe twalina abaana nga twasomanga nabo naye nga twebuuza n'okwebuuza banaabeera batya mu nsi eno. Nga n'abasomesa babuuza naye gwe mu nsi eno ogenda kubeera otya. Ku lwaleero omusomesa akyali musomesa. Ekyana kye yabuuza ogenda kubeera otya mu nsi eno muganda wange. Ensi kigirimu. Nga kituuse ne ku level esobola omukozesa. Anti osomesa ogwana ogusiru mu senior ne gukola essomero. Ate ne gukuyita osomesa. Kati omuntu oyo aba akuyinako obusungu. Abantu b'osanze mu lugendo nga bakooye gwe n'oyitawo n'owangula tobeesembereza ba bulabe gy'oli okusinga. Kubanga balaba obatutteko obuwanguzi bwabwe. Babuuza onazze ku makya. Alina byalabye. Ffe tubaddewo wano kati wuuna atuuse bwe busungu muganda wange. Abantu banyiiga olw'ekyo ky'otuuseeko nga balowooza be balina okukituukako. Sinakindi nga bakirengera nako badde okimanyi nti oli bw'azimba ennyumba esinga ku kitundu, naawe n'ogenda ku kitundu kyekimu n'ozimba ennyumba emusinga akunyiigira. Emusinga abula omenye ye obujja bwa butonde. Kati ayogera bugambo tewali ayagala mujjako tutumulye na buganzi bwe. Tokimanyi nti bwokera ku makya mu kampuni n'ogula emmotoka nuwa ensi yonna ne bw'abaawo aleeta kawunda onyiiga anti bafunye gwe bakubira engalo endala omulala nga bambuuza hybrid oli kigo badde munowa tewali kubuuza okyali munowa. Ontegedde enfuuma etya yeeyo kati eyo empya eriko sebo gwe bakuŋŋaanirako. Nze tebakyankuŋŋaanirako bannange olwo lwonna yensi ye muntu oyo ye muntu. Abayimbi beeruma bano abaana
bazze jjo tuyimbye tetulina kye tutakoze kye balowooza nti bakoze naye yes kisoboka naye Mukama abasitudde Mukama abatambuza amawanga muyinza okuba mu abasinga okuyimba naye babasinze okufunamu Mukama abasumuludde Mukama tali amandaazi nteekateeka za Mukama kubanga naawe okimanyi bulungi nti mu kibiina mwoli oba mwe wali mwalimu akaana akaali kakusinga okuyimba naye laba Mukama gwe ow'ekiroboozi ekitawooma bwe yakuyisaawo akaana akawanikanga aluto ne kateekamu tena ne sipulaano byakomaawo kakoma kubaakinga obadde okimanyi nti abaana abaalinga abalungi mu bibiina by'abayimbi baakomanga ku baaka stage ku baakinga mbu abayimbi abalungi bali mu baakingi kimbadde sikimanyi yesebo ensi bwe bwetyo Mukama bw'atyo bw'abigera tulina kukkiriza bukkiriza ne tutapinga ku mafuta g'oyo Mukama gwakoze eki gwasitudde nti ekikale nze ndi muwandiisi naye ennyimba nziyimba naye tezitambula kati kkiriza gw'oyimba nezitambula nze kankuwandiikirenga kuba ne wendowandiika nenduyimba si kudda oyo zayimba nze nazimuwandiikira nawe ziyimbe nalumuguza teyansasula oyo nze namukolera kino naawe bikole kyova olaba abayimbi abawandiisa abalungi amaliriza ng'oggyeko bano bakama baffe Basiliva Kyagulanyi Mukama be yaweesa ebiri naye osanga omusajja oba omukazi nga muwandiisi mulungi alina peeni naye nga ye bwazeeyimbira tezitambula n'afundikira ng'azitunze olina kutaapinga butaapinzi ku mafuta nti kaakati ono yaliko tukoze tutya tugende n'ekyo obulamu bujja twanguyira naye abantu balina obusungu ku buli avaayo tujjako akaswaga kaffe si lyangu